Muri mitya mikwano gyange bafani bange nze Alan Hendrick Paper Daddy Autagagama. Yes aya kano ka video kayinza obutatambula basinga bayinza obutakalaba naye nsaba mwabakalabyeko mukashiralinge mukatambuze kasobola otuuka eyo kwawo bekikwatako. Nja kwogera ku nsonga ya Alien Skin n'ensambi ya hospital. I have my personal experience. Siriambu, this is a personal experience with items of Mantu. Nina mukono gwange yafuna accident embi on a border nemuddusa ensambya ku ddwaliro erimu ensambya lyemutegedde mwenna. Yali bubi ng'okugulu kukyuse kutunudde mu opposite direction nga ali bubi nnyo. It took out reception. I had called the doctor. We have a number doctor we Zambia. Then we have a number took up reception. Palo nasi na ikuchi reception. Lugere konai. Ila nangi wenakua. Gane mkono wangali moto kane mbusa. We took up reception. Nembo. What do you watch? You know the doctor and music. Nabigira naye batuwa ekitanda. Bwe bamala okwogera nasi n'aŋŋamba mu dakiika nga bbiri awo n'aŋŋamba mbu tewali ki space. Naye mugira mulindako ngenda bafunira ki space admission. Ne tubeera ku reception newe omusajja ali bubi ate nga yeetaaga first aid naye nga oli awo otunuulira obanga ki. Kakati netutuula nga tusoma emirembe gituweddeko after nga ali wali kakompyuta ke nga bwanywa kayogati bwanywa ku mazzi omukyala era omukyala obandoza I think I can recall the first somewhere naye the treatment was very awkward and very bad not until after like an hour nga bwayeetooloola biki naye nga sinategeera kikigenda mu maaso. So, what about the affair? To some other hospital in Ukoto. So, there is something lacking, so much lacking. Era singa area sera era mwandi ulident nzena something bad because when you have a patient, like now imagine for a brother mkati bali so muntu mulamu ate nti yafudde over negligence. There is a lot of negligence. So in a personal experience yange sivuddeyo anti yambu obambu mukwano gwange bamuyita ajja kulaba kano ka video bamuyita Derek era kati yatereera bamukolako operation. He's now fine, he's well. So me personally nina bias enene. So let this all go to amalwaliro gonna manene oba matono. You should to give these people first aid nga bakatuuka usegede because tuyinza okusalira muganda waffe mbu yakola naye nga naye yali emotional. Some things are emotional. So all in all, that is my personal experience. Bajiyita mic test testing 1 2. So ndabye abangi nga babyogera kunigamba let me also give a testimony of what I saw with my own eyes. So ekigenda mu maaso nze nali nkirabyeko era naye ng'omuntu nkimanyiiko. So I want to say let's harmonize all this. Tuve mu byokunenenganya kino kiri batereeze bambi mutereeze. Don't always look out for kulowooza ku ssente first. So kulowooze ku bulamu bw'oyo omuntu.